Mikwano gyange nyongera okubabuuzaako era n'embebaza egyo gyonna gye mutuusaako engalo. Amanya nze Omumbejja Aisha Nassolonga bulijjo gwe yakanneeyungako wano eno ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda naddala ku ba celebrities bo bonna aba wano ssaako n'abo abali wabweru w'eggwanga. Kati nno obutakumalira budde butereevu ngenda kuba ate nkulekerako obutambi bubiri. Akasooka nga munnange ka Usher Karma ono gwe tumanyi obulungi bambi TikTok embeera gy'alimu mbi information ate munnange bagenze maaso n'okubeera nga ate bagitubuulira. Ti Usher Karma ali mu deportation center so bambi embeera gy'alimu si nnungi yeetaaga buyambi ssaako ate ne bannayuganda bambi abalala. So nga ate n'omuyimbi ono Reggae ndowooza oyo tumumanyi bulungi yayimba Nina Omusheshe ne Spice Diana bambi oyo byonna byonna ebyamutuuseeko emabegakawo ffenna twabitegedde yafiiriddwa omwana gwe babadde baakazaala baby girl bambi ne mukyala we. Wabula munnange wayiseewo ekiseera kitono ate ex we n'avaayo ye nga yeewana mu kifo ky'omunakuwalirako ye nga yeewana bwe wanyamugamba nti ago gakyali mabaga bingi bye yamuyisaamu yamukabya amaziga mangi yamumalira obudde ssaako ne ssente ze nnyingi nnyo era nga ye yeewera agamba nti ng'akyali ku nsi kuno Reggae talifuna mirembe. Kati no munaye twadde tukyali awo ng'ate alina ka audio ke yabadde recordingidde mukwano gwe ndowooza nga bali mu kunyumyamu oba ngaawo ku WhatsApp nga bw'atyo amunyumiza byonna ebyali mu makkati we emakkati gono omuwala ye Liz Ankunda nga bw'atyo anyumiza mukwano gwe ntegeddeko nti ye Shina ng'amunyumiza byonna ebyaliwo mu makkati ge ate n'omuyimbi oyo Reggae. Lwaki yavuddeyo n'akola statement eyo eyaleetedde n'abantu abasinga obungi okulowooza nti oba munnange yabaddemu n'omukono mu kufa kwa baby waabwe ono kuba olw'engeri ebigambo bye yawandiika ku Facebook nga mbutuufu naawe oyinza otebeeza n'ogamba oba ye yamusa oba alina kye yakoze omwana ono n'afa. Wabula waliwo odi eyagenze mu maaso n'okubeera ng'ate erinkinga ndowooza mukwano gwe yayogedde naye ate ye yatandise okubeera ng'ate agitambuza. So nga bambi ayogera byonna byonna bye yayitamu ne Reggae embeera gye baalimu baatandikirawa n'okutuusa ate Reggae lwe yamulekawo ate n'akola ki n'awasa omukyalo omulala. So nga bw'atyo annyonnyola ensonga lwaki yagenda mu maaso n'okubeera ng'ate awandiikako statement ezifaanaganako wezityo ku Facebook. Ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo bubiri bulambirira aka Usher Karma ssaako ate nono ex wa Reggae nga nnyonnyola ogende mu maaso n'okubeera ng'ate mukwano gwange obyewulirako naye nga mbagaliza ekiro ekirungi bambi bwe batunda subscribe nga teekako akadde like nga video eno bw'oba ojagadde sharing bw'oba ojagadde musule bulungi naye nga ate temusetuka kubanga ate olunaku olw'enkya butereevu ngenda kukeera n'olugambo lungi nnyo lungi ddala ku ba celebrities bo bonna n'olwekyo bambi sandyagadde olusubwe mweraba. Muyambe mugende mulaba abaana bangi nnyo bali mu detention center wa deportation center nga tebalina buyambi balwadde nnyo ate nga kampuni ezaabwe tezisobola kufayininga out waje bali. So bambi njala basaba n'obuwombeefu mugende naddala balenzi mwena bali ku ababa freelancers abasobola okutambula please mbasaba musabi n'obuwombeefu sisaba sitera nnyo kusaba abantu naye ngenda basaba n'abalenzi ababeera ku ba freelancers musobole okunoonya bannayuganda abali mu deportation center mutubule information ebakwatako kyekyetaagisa tusobole okumanya abaana bali bali kuki naye information ginafunye okuva ku muntu yankubidde yennyini yansabye muyambe ntegeeza abantu nti bambi omukyalo oyo ali mu mbeera mbi yensonga lwaki temukyamulaba ng'akola video yafuna obuzi omukyala gwe bayita Usher Karma official bambi keetaaga okuyambibwa akakyala akasoga akabadde kakola skits zake za comedy ku Facebook alina obuzibu so keetaaga okuyamba bambi. So kyembasaba mwena bannayuganda ba freelancers mwenna abali mu Saudi Arabia muyambe abakyala abo muyambe mukyalo oyo ne bannayuganda abalala bali mu deportation center basobole okuba nga bafuna obuyambi. So mutegedde bulungi nnyo ekyo nkivuddeko. Kina kitegeera kyongamba kitegeera but you know me so well. You know me very very well. I cannot be that wicked. I cannot even hurt anyone. Naye about that comment bwalinga busongoze mni tikampero wa mazima so akusanyikira Reggae mu kintu kyonna mu bulamu bw'ensi eno mpaka nga nvudde mu nsi eno nga kyogera Katonda alinsonyiwa kubanga omanyi omusajja oyo bwe yanziza emabega omanyi omusajja oyo emyaka gye yantubuuza n'entuula n'embeero a submissive woman to him n'entuula nga nze simanyi nti ye amplaninga kunkola bintu bikyamu behind my back ne bwe yagenda okutandika okupulaninga okuwasa oyo omuwala nga nze wallahi sibimanyi nga mbeera mu mbalala sina mikwano mbeera mu faamu zange mbeera mu nkoko sitambula simanyi bya planning okunkola nze simanyi ndi awo ndi mukazi ali waka you know me nze
sibeera bwentyo nti nina emikwano mingi oba mbuukabuuka oba nkyakala n'abantu bonna mu mbalala banjulira. Nentuula nembeera omukyale w'ewaka nenfuna obuzibu mu lubuto nga tubeera mu malwaliro ndi kulwala, naye that man ye nga ndeeka no mu ddwaliro n'agenda mu kukola ebyo, ndowooza nga alina oyo omuwala nga simanyi. Okitegeera nze nagenda okumanya oyo omuwala towards on my birthday. Bwe yankolera birthday party ebifaananyi byange nembipostinga, kati omuwala oyo n'abaako omuntu gwagamba ku Facebook kyokka that guy ayagala kumpasa, kyokka apostinga omukazi nti amupostinga ku birthday ye. So omuwala nankontaktinga n'agamba kyokka omusajja wo gw'obeera naye ng'ayagala kuwasa mukazi mulala. Ne mugamba mukazi ki? Kati nentanga okukiteekako omutima manye mukazi ki. Nenkifaako nnyo, naye ng'oyo omuvubuka yali simaati n'ayewakana n'akubira n'ako akawala akakazi ke ke yawasa n'akakubira n'agatuddamu kuntaawanya ku ssimu, kimanyi nyina omukazi. Okitegeera naye nga guy I sacrificed a lot for him, you know everything. Nembeera omuwala omukazi, okitegeera nga naye nyina buli kimu nga nandisobodde okukola ebyange biki, naye nga ndi omukazi. Banyi omukyala bamuyita mukyale obimanyi. Nenva ku kyene nga kantuule nkole family, netwezima netugula amapoloti netuba abantu, navugako ku motoka eyiye. Okitegeera nakolako sati nembeera nenkunganya busente bwonna nembukwata we nandyagadde nandimukoze kye nali njagala okukola singa nalijja nti nyina ekigendererwa. Nagenda mu bond for the first time, nayigulira emotoka, first car in his life. That was my sweat, that was my effort. I put in so much. Okitegeera guy nankola ebyo byonna. Okitegeera bingi bana enjogere kindeka ekishina bingi. Kati sisobera nze eyo comment sasse mwana wa muntu, naye sisobera kubeera awe nenjagaliza oyo guy ekintu kirungi, nayagadde mugambe ekintu naye akirabe agugaba maziga gange. Those are my tears. Ezo ziba tears za a heartbroken woman. Ate zisobola okukolako omukazi gwe kateeka amavivi wansi n'asaba Katonda, n'asaba n'akabira Katonda. Nze nasaba ng'oyo omusajja amaze okunkola ebintu n'abeera ng'atunula mu kamera nga bamukolako zi interviews, n'alaga abantu nti tabeerangako nange. Okitegeera nga mbadde waka nga n'abeewaabwe bonna bajjudde mu nnyumba yaffe, nga tuli one big family. Nayimirira n'ataswala mu kamera n'agamba abadde n'oyo muwala since 2013, nga mbadde naye nga tuli one big family, a big one. N'ataswala abaana baali bamulaba baganda be nga basoma bali waffe. We had a family of about 8-9 people nga bona bewaabwe. N'ataswala nayimirira mu kamera n'akyogera. Gwolowooza bwoba bulumi ki? Nayogera nti sibangako mu bulamu bwe. Nga nze simanyi nakyo nyinza okugamba, sikimanyi. Abantu banjajinga bye banjajinga, but they don't know. Tebamanyi maziga ga mukyala. Ataddemu buli kimu, ataddemu obudde bwe, ataddemu ssente ze, ataddemu amaanyi ge n'emikisa gye. Abakazi abamu tuba n'emikisa. Kati bwe namuvaako sooka ombuulire yali azizzaako kaki. Ago maziga gange shina, ago maziga gange. Naye bwe namuvaako yakoma ku oluyimba lw'omusheshe ne Spice Diana. Sinaddamu ampulira akola zikolabo naye tewaliwo ekyaddamu kukwata mu maaso, kubanga Katonda naye alaba bannange. Yes, abantu kati bakintaddeko yassa omuntu yassa omwana w'omuntu. Naye nedda nze sisobola nakuta muntu. You know me very well. I cannot sisobola kuta muntu. Sisobola nakukirowooza. I'm also a mother. I cannot. Kitegeera. Naye nayagadde eyo comment riga nagiwandiika na bulumi bwa maanyi nga bumva ku mutima nenzijukira nga ndi mu ddwaliro nga nfiira mu ddwaliro nga riga nalige yali mu bwenzi bwe n'oyo muwala nga tasaana kujja mu ddwaliro nga nsindikira busindikizi yansindikirawo
omuvubuka w'embalala naye akola ku TV, Dr. Shai yabantwala mu ddwaliro. He could not come and he was in Mbarara ali mu muzigo gw'oyo omuwala. Kitegeera aleseewo amaka nga gavunanyizibwa n'agenda n'ayingira akazigwa eyo n'atta buli kimu kubanga omuwala yali amuteze olubuto amuthreateninga bw'agenda okumwabya akoze enkwe ampisa emabega. Nze ndi waka ndi ne baganda benna tuli awo tulinda musajja atulimba ali Kampala naye ng'ali ku muliraano. Kitegeera n'apulaninga buli kimu yaba planning okwewasa nga naye akomawo n'ayebaka waka nga kimanya agenda kuwedinga wali. Lwaki abasajja bali wicked bwe bati? Abantu abambuleminga bonna nabo bagamba abantu sinyina ddiino bandi wicked. Naye okufuuka wicked, omuntu akufuula wicked n'oyogera ekigambo kye tandyogedde. Kitegeera n'oyogera ekigambo kye watandyogedde. Me, you know, I sacrificed a lot. Nze obadde mukwano gwange for so long. Omanyi nawe wandabulako before nga nakatandika n'onogayi n'ogamba naye Liz, you have put in so much mwono omusajja buli kimu oyeewaddeyo mwono omusajja. Engamba yera neewaddeyo ono kwali nkyawa kwendikomawo. I remember telling you that. But yanyuwa nnyo ate nze kyanyiiza nnyo yandisirise naye addanga mu kamera n'azooleramu amaaso n'alimba ensi. Omanyi abo abayimbi baagala nnyo kufuuka bali hole mu bantu, tebafaani baabwe tebabakyawa bamanye bantu. Naye he's so wicked. Mu kusirika okwo kwasirika bw'agenda kwogera ekigambo kyayogera owulira nga kifumita ali ku mutima. He's so wicked. He's so wicked. Kati yo bw'aba wicked mu maaso g'abantu naye fula nti mulongoofu. Nze naye sisobola kuta muntu. Naye statement nagiwandiika because I wanted him to see buli kimu kye namugamba, because I remember namugamba onkoze bino ebintu naye nja kusabira mpaka nja kukabira mpaka kubanga nze ndi mulekwa. Nange nali njagala kutereeza amaka, nfune amaka gange ng'omuntu, nfune ekitiibwa, nfumbirwe ng'omuntu. Kitegeera nalimba mama wange, nalimba baganda bange, nalimba famire yange yona nagizanyira ku bwongo. Kitegeera natuzanyira ku bwongo. Nze nange nali neetaaga bye nakolanga saabikola nti ngula laavu, saabikola nti ndi mukazi mubi, nti ndibye neesiba ku musajja. No, nabikola because nali njagala kutereera ng'omuntu. Osobola okusanga omusajja nga atali bulungi ng'oyinako ne muba abantu, then ne mugenda ku step endala. Kati weffe bwe twagenda ku step endala nagamba nti ono ajja kummanyiira lw'okuba nti kiikange nefuna akawala akalala. Oba kati ate najja mu mawulire ng'ayogera mu birala nti yabadde n'omuwala kuva 2013. Kati bw'aba yali n'omuwala oyo kuva 2013 kati nze yali ayagala ki, yali anjagaza ki? Kuyingira mu maka gaabwe si bya girlfriend nti osuleero onasula eno onasula eri, twali family, you know it. Nze gazi ku Christmas tuzifumbira waabwe nga ndi mukazi nga kyabulako kumpeta nga family abazadde bange bakyala waabwe, bakyala waffe, nga abazadde baabwe bakyala waffe, nga Christmas tuzirira mu family zaffe. It was not just a boyfriend girlfriend thing nti buli omu asula ero nasula eri, twali nga kibuzeeko mpeta. Kitegeera n'aveeyo n'agenda family yange bonna, buganda bwange bwaba heart broken, mama wange yaba heart broken, n'amanyiira nolowooza nti kyangu okumuvinga ono n'osonyiwa omuntu bw'atyo. Singa aba girlfriend nti ojja n'oyoza engoye n'oddayo biri bye basookamu, naye ffe ekyali kibulawo kyali nti tetuli nampeta naye twali bafumbo. Mbalala yonna ekimanyi Reggie yali abeera n'omukyala mu maka, tewali atakimanyi. Twali tukola ebintu babiri. Kitegeera kati ababoogera byobadde ngamba nti abantu boogera ku social media bagenda kumpita weekend bamanye ebyo bye balaba naye tebamanyi kwanza sivangayo nenjogera era nensalawo okwogera ensi eyinza n'okwewuunya